ni waba omukulu wa poliisi ekitongole kya poliisi kibeeganye ekitongole kya UPDF kyeganye jati kati mwe muba ba M23 mubabaawa ekibuuzo kiri nti babeera baawa abambadde jati nate mukomovinga tulina abantu betwalaba abali mu uniform ya jati era bambadde bukokolo naye nga abamu tubamanyi kuba jati bayuti abali bambadde obukokolo abamu kubonga mubamanyi nga tubategeera era nga oba omutegedde yeeryawo mu magezi ate tebali wero twendi ne mundu zaabwe zibabawadde mulimu rubber bullet simasasiga ddala nga n'enkwata gye bakwata mu gaani obalaba tebasaanidde kukwata gaani eyo ekitongole kibeeganye ekya poliisi kibeeganye UPDF ebeeganye mumuli baawa kubano kwaba abavubuka abamu abo abajjati onako gonzo gamba nti nno gwenga gwe omuntu bwali omanyi nina bemmanyi besita twesimye nnyo gwatulaba ku trendi ne kwembozi mu UG webale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba gange nze Geoffrey Mayanja weetuli ensonga tuzikwasaganya bulungi akasanako kakyatulimu naye nga omukama abadde akyatukuumye tukkiriza ti guno omwezi ogwokusatu enkuba ejja kuba etonnyamuko okusinziira ku mbeera nga bweri naye nga kakasana nebbogomo biyitirivu nnyo nnyo sayidi eno gye tuli naye nga tukkiriza nti mukama ajja kutusaasira kale tuzze twogere ensonga ndi wano n'omukulu agenda kuba atunyumiza emboozi agenda kuba twogera ku nsonga za nkyukakyuka era agenda kuba twogera ku ebyo ebimu ebyaliwo abamuyita Trinity Warrior musajja munnankyukakyuka musajja foot soldier era nga y'omu ku abo batambulira ku lusegere lwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zimu kuzituleese wano okubanga tunyumya ze zimu ku nsonga ezaaliwo ku lunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu president bwe yagenda ekawempe okuwenjeza na lukola akalulu embeera yaliwo yonna okuba kw'aba foot soldier ne bannakibiina kya NUP nga n'abamu kati bakyali mu makomera gye tugenda okunyumyako ate ng'era Trinity Warrior y'omu ku abo abaakubwa ku lunaku olwo era y'omu kubawona okukwatibwa okusibwa mu makomera so tuzze tuwayemuko ku mboozi tulabe embeera nga bwe yali ne bwe bizze bibeerawo enfunda ez'enjawulo mu kukwatibwa n'okusibwa tukatutandikira awo Trinity nsanyusa okukulaba naye nsanyusa okusanga mpazi ndi ku emboozi mu UG ne ku trendi Uganda yaffe Uganda yaffe bakyali bange mwenna Bannayuganda ndowooza abandaba Trinity Warrior ghetto warrior representing ghetto system embeera yonna yaliwo olunaku olwo nakulabye n'enkofiira enkofiira yo njambala lwaki tojambadde leero wano bwe tuli enkofiira eyo erina protocol waayo erina amateeka gaayo engeri gye tuli ba foot soldier erina amateeka gaayo kwe tutambulira tomala gajambala yaman abantu babuulire abantu mwenna Bannayuganda abandaba embeera yabaddewo eyawa Nalukoola ekawempe so engeri gye yazzeemu kubanga bano abasajja batukuba kibooko twatandikidde ku kitebe kavule ndowooza mu kubeera nga tubeerawo nga president atubriefinga tubamu ndowooza ne ba informa bambega abo babaweereza bakyalye baabwe amawulire na ngeri ki gye tugenda otambula naye olw'ensonga nti pulezidenti waffe mwetowaze atambulira nnyo mu mpisa atambulira mu layini entuufu ey'omuntu kale twabeeranga ewaka ng'era omuzadde agamba omwana oyo mwenyumirizaamu alina empisa kati ffenaffe bafuutu soja tulina pulezidenti waffe gwe twenyumirizaamu gwe twagala ennyo nti ye ekintu kyasoosa empisa zasoosa ze empisa ennungi kyasookera ddala okukola empisa ennungi goyinza okugamba mpisa ki zaalina ennungi nti ffe pulezidenti ne waba atambula oba ne waba ogenda kulya mmere osooka kusaba n'ogamba Katonda nsaba ombeereremu
kale mu lulimi olwa ghetto Katonda nsaba tubeereremu tutambule mirembe gye tugenda tubeere nga tuli balamu era tukomewo nga tuli balamu ng'era tuwera nga tewali gwe batugjeeko. Twasoose ne tusaba essaala okuva ewa Katonda ate n'ekirungi ennyo tuli mu kisiibo tuli mwezi omutukuvu omwezi omutukuvu nti tujja kutambuliramu egwo omwezi omutukuvu kitegeeza bye tukola byonna bitukuvu tugenda tutambula mirembe. Mwasoose kusaba nga ku kitebe nga muli ku kitebe? Yaman twasookedde ddala saba era kyali waffe nange ndi musajja musiraamu sijja kweyawula nnyo ku baganda bange nze Kyaze Muhammad. Essaala eyasoosekedde ddala yabadde ya pulezidenti waffe babula yazeeko ate yabadde yakyali waffe foot soldier ne tusoma takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar. Ono yessaala w'ogiwuliranga omusiraamu yenna aba alaze akabonero ak'empisa nti gw'ogira mu sitayiro embi tuli mu mwezi omutukuvu babula sitayiro gy'ogiddemu embi tetugenda kunyega neffe tugenda sigala tusonga mbere tusonga mbere. Manyi nina akayimba nze kengumirako adui nani adui Museveni ni mwenyewe adui nani adui Museveni ni mwenyewe tusonga mbele nabidi tusonga mbele nabidi. Ajja akakayimba kangumya nnyo kolo mwakayimba ku macha tetwakayimba nze newe tuba tetukayimbye omutima gwange gusigala gukayimba kuba akakayimba kampa essuubi. Bwe mumaliriza essaala anti eba moving time essaala bwe yaggwa ne mutandikira okutambula moving time ne mutandika okufuluma geeti tufuluma geeti futu soja fo tumanyi tulinga nkuyege nga zikuuma namunswa fa basooka wali ku front line tutuukanga engoye eziriwo size za bulijjo ku geeti oba nga mutambuddeko akabanga ku mafuta tetunaba nayisa mafuta tulaba engoye eziriwo si za bulijjo kuba tubeera ku kiteba tulabawo UPDF Uganda Police ne ku luno wabaddewo jati ne twebuuza jati story ekimu abajati kiwanyi kimunonye eki ate jati yo weba etuuke wantu in terms of security yebe eze kubayeekera terrorism counter terrorism butujju nene tugamba mutima gwagambe ne kufa batali batujju lwaki tutya abana abasajja era nga abantu abalina emikisa gyabwe nti akakuba kasoose tonyamu awo nga president yakamala okutuwa essaala ndi ku mmotoka ndiranye emmotoka ya president Bobby Giant andi mabega tawa ndi maaso basajja batabuka batandika okuba kibooko wajja tyankuba kibooko njibaka mugamba gwe story kimwana kati bwe mujja bwe muti mubasanga bayimiridde mu kkubo bakoze olukomera olwo bwe mwatukawo bayogera ki tebalina kye bayogera babula komanda waabwe agamba temugenda kusala emabega batwetoolodde emmotoka tezinafuluma geeti ezimu ezaba honorable Nyeko Derrick ali mabega honorable Zaka ali mabega Mwadanku Nyinja ali mabega osegeera kuba kye twabadde tukola president waffe oba kye yabadde akola ekyokunoonyerezaako nalukoola akalulu tali mu bumenyi bw'amateeka neyo uniform gye twambala eyaffe ata yeeyo gye bayita nti yaabwe tetuli mu bumenyi bw'amateeka ekitebe wekiri kiri mu mateeka esegeera
yo campaign eri mu mateeka. Akakiiko ka Electoral Commission kakiriza Nalukoola okunoonya akalulu. Kati ebitongole ebikuuma ddembe wawe birina omukono mu kukuuma akalulu. Kati ono mu kutandika komanda wa babagamba temujja kusala. Tetujja kusala. Ne mumugamba ki? Twamugambe ffe tugenda yitaawo wogamba tetusala. Kati yali abagaana okusala ng'ayagala muddewa nga talina ansa gy'agaba. Tumubuuza tuddewa talina ansa. Kati ansa eriwo ffe tulina yitaawo wagamba tetuyitawo. Kubeera tewali na tteeka lituyimiriza kuyitaawo. Talina waalanti eyimiriza president ku muvinga. Talina wadde baluwa. Woba bakola bino ebintu nga bikola mu mateeka batambulire mu mateeka. Jangu ne baluwa eraga nti ono takkirizibwa kutambula. Segeera. Waliwo olumu we baleeta ebbaluwa wa UPDF yagireeta ku kitebe. Nga ebbaluwa yaki? Ng'eyimiriza president ogende wa Luweero. Osegeera. President n'agamba ate tugenda baluwa ezze. Ne kati mmwe muzze muyimiriza president temulina wadde walanti emulaga nti tolina woolaga. Lwaki obuyinza bolero ddawo obugamba nti tagenda yitawo ng'oli wajja ati ate nga ne RDC wekawempe DPC ni waba omukulu wa poliisi ekitongole kya poliisi kibeeganye ekitongole kya UPDF kyeganye jati kati mwe muba ba M23 mubabaawa. Ekibuuzo kiri nti babeera baawa abambadde jati nate mukomovinga tulina abantu betwalaba abali mu uniform ya jati era bambadde bukookolo naye nga abamu tubamanyi kuba jati bayuti abali bambadde obukookolo abamu kubbo nga mubamanyi nga tubategeera era nga oba omutegedde yeeryawo mu magezi ate tebali wero twendi ne mundu zaabwe zibabawadde mulimu rubber bullet si masasi gaddala nga n'enkwata gye bakwata mu gaani obalaba tebasaanidde kukwata gaani eyo. Ekitongole kibeeganye ekya poliisi kibeeganye UPDF ebeeganye mu muli baawa kuba nno kwaba abavubuka abamu abo abajja ati onako gonzogamba nti nno gwe nga gwe omuntu bwali omanyi nina bemmanyi besitajja kwogera manyi nga feesi zaabwe era nzimanyi nga tebawangaalira mu ziggeto ezimu kireka banda abamu bakaleerwe Bugatti abalala babeera n'amabega ga kitebe awo naye nga weyandabye teyakoze eki teyakozeewo kyalina kukola ng'era kiraga nti bamusindikiriza busindiikiriza okujja otusobyako bajje batusobyeko balina order gwe bali mu kukolera emabega makomera bageto yuti mu zigeto abo be bakwata n'obajjako emisango naate kibi nnyo okubanga abawadde emmundu n'abambaza n'uniform bajje batusobyeko ffe bafuutu soja kuba omutima gwe balina ate si gwe gwaffe gwe tulina omutima gwe gwe tulina okutambula ne His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu ffe twewaayo twesaddaaka nti tununula ggwanga lyaffe kiringa omujaasi nga baku qualifications basooka ne bakubuuza ebibuuzo osobola okulwanirira ensi yo nti ye okuyingira amagye kati ne president okutambula naye twasalawo tutununula nsi yaffe ate talina ssente zaatuwa abalowooza nti Bobby atuwa ssente talina ssente zaatuwa ffe tukikola lwakwagala kwaffe ekiringa kyatusasula suubi kubeera newoba nti osoma ku ssomero omwana ogenda okusoma wataba na ssuubi kitegeeza byagenda osoma tabitegeera kati naffe wemba nina essuubi kitegeeza nange kyengenda okukola nkitegeera sikikolera mu bumenyi bw'amateeka wabula nkikola mu butuufu bwakyo bwe kirina otutambula. Olutalo mu kutandika lutandika lutya? Olutalo mu kutandika tubagamba tuyitaawo
komanda wabagamba temujja kuyitawo. Kamanda agamba tetugenda yitawo. Mu dakiika 3 dooni endala ne zituuka ne patrol emabega ng'eriko abajjaati. Nga eri mabega wammwe nga ziri mabega w'abasirikale bali. Waliwo abatuli emabega batukise patrol nnya, bajjaati bali kuli balinga biwundo. N'abalala batuli mu maaso, dooni 2 ziri mu maaso. Jafange parkinze ku kidde wa Nabbanja eya poliisi. Patrol endala zijja 2 ziriko abajjaati ziva Bwayiise. Endala eganyo parkinze maaso ga president. Fete tugenda bakuba batunoonyako sparka tubakube batandikiraawo. Fene banatukuba tetugenda baddiza. Pozinga president yagambe kati action. Ne president waffe wabata nabatugamba nti action. Temutusuubira mu bakuba. Tetugenda kuba bitongole bikuuma ddembe. Nze uniform omuntu yena ne waba mukazi ne waba afaanana atya ne waba mutono atya nga yambadde uniform eya Uganda Police oba eya UPDF nga kuliko badge ya Uganda nongamba stop mbanja ku stoppinga. Nengo oli mateeka. Newo obo ngamba ati stop nga toli mateeka oba toyina byongamba nza wemba ngendo oyita. Nenga sigenda kukuba nenga nkugamba ngenda yitawo. Kati gwe obuuze twayiseewo tutya. Segera mwayiseewo mutya? Kubanga tulaba wanene mu kulwanagana waliwo ofisa omukyalo oyo wa military. Eyajja n'asikayo bano ababiri baba bajjaati n'abasika n'abazeeno bwe yamala waliwo omu yali asigadde ng'ayimiriddeawo najja n'amukuba kuno n'amusikayo bw'ati. Bwe bamalawo baavaawo. Basigalawo tebavaawo. Mwayitawo mutya? Bakuba abaana. President ayitawo atya? Bakuba abaana ati ze kugamba ndi ku motoka president maaso. Ko wali? Obijanti andi mabega. Tawa andi maaso. Tawa bagamba tugenda yita wano. Omusirikale amulinnye ekigere. Amusindika kugulu kumenyeka. Obijanti bamukuba. Yamulinnye ekigere n'amusindika. N'amusindika. Nenga ayagala musuula maaso ga motoka ya president. Kati mukudde mabega bw'ati amulinnye amusindise ekigere ne kikutuka. Obijanti ne bamukuba. Fala yamukuba panchi. Mu kugisala omuyayi n'amukuba ekigala mu lubirizi. Bobby Giant n'agwira tawa. Nze mbabuuka nzija mbabuuka. Kwaffe tetwabakuba yekuwadde. Mu kubabuuka ne bakuba nange ekigala n'engwa. Era buno obuyinja buno bwanyingidde osegeera ku chorus. Nekyanyambye nagudde ngeri ya kimafia nevulungula n'enziruka mangu. Nekwata ku motoka president ku boot ne tumovinga yengeri gye twayiseewo naye kye twalese emabega ba foot soldier abalala nga babakuba laba bullet omukyala ne bamukubye agudde ku wansi ku chorus ne bamwongera ne bamukuba. Nenga kye batangira tebaagala president atuuke wannalukoola. Atuuke wannalukoola. Naye Katonda olw'okuba nti talya nguzi munnange fe tuli wamu n'ekisa kya Katonda. Fe tetwegulumiriza ku balala nti fe tuli banjawulo nnyo. Tetulina kye tuli. Babula kisa kya Katonda. Kuba naye alaba nti ddala Uganda ensi ya Uganda yeetaaga obukulembeze obupya. Ate ne banakola batya nti batukyayise bateekewo embeera yonna etukyayisa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Fe tujja sigala tumwagala oba afaanana atya oba bamuyise kiki. Kwaliwo omusajja ow'akaleva akeeru yagezaako kugamba nti ffe ovulo ze twambala zibeeramu pampa. Laba Katonda waatuyamba.
Trump n'ayimiriza ssente z'abasiyazi naye nga zibadde ziyita mu gavumenti ya mwami Museveni. Nga kuno kuliko department ez'enjawulo amachachi okusookera ddala chachi ya Watoto eyo. Chachi tuzireke. Chachi tuzireke. Naye nga bennyini abagamba oyo omusajja owakaleva akeeru agamba nti ffe twambala ovulo zibeera mu pampa nga ssente ze zimu zibakozesa omuwa omusasula abunyise enjiri yonna nti Kyagulanyi. Bwe musimbula awo ne muvaawo mwolekera ne president olwo emmotoka mmeka ze mwali musimbudde nazo ezasigala nga zibagoberera? Emmotoka emu yali mmotoka emu yokka eya president, tewali yatugoberera. Abasigadde bonna basigala awo. Abasigala babakuba bakwatira nnyeko Deriki muwadanku nnyingi ne bafoot soja abalala. Era omwo mulimu kansala omwo wa Makindye 2 Magezi Joshua. Era ye tumubanjira ddala abasibe tubanja n'abasibe abalala abatanabavaayo Damulira Machete ne Kibalama n'abasibe abalala. Tugenda emmotoka tutuuka ku bitale Bwayisi tuweta tudde ekazo polisi yawo yatwaniriza bulungi netuleka netuyitawo nate ndowooza mu kumuvinga nefuna order nti ate balina tuyimiriza ne batukika patrenda era mu maaso era nga babalekawo ne muyitawo bulungi tuyitawo ne twambuka nemba mukyagenda ne bagenda batukika patro nene ngamba mwana twekyawe nene nzijukira obubonero bwe tutambulirako nti Kyagulanyi yatugamba empisa kikulu nnyo kuba omulabewo tojja muwangula na busungu. Yes. Omulabewo olwanisa magezi newe tuba tuyingira mu ringi togenda kubagana na musajja ng'olina obusungu gwe sooka obeere fala. Mu lawundi ey'omukaaga awo otandika omukuba kusala ku lubuto ogenda olaba gaasa asala. Kati nze nalabidde ddala nga tuli mu miguwa naye nga tolina kukozesa busungu. Oda nga tulina okuwuliza oda ya president ti kati wano tukole kino tolwana na basajja wano muveewo ne tubaviira era ne bakkiriza motoka ya president kuba eya kanso badde bagikutte Secretary General ne bagita netambula netutuukako era ne baagala omuyimiriza tebagamba ize president n'agamba ize tumuvinge motoka president ne bagireka ne moving ne tugenda ne tuuke wana Lukoola ku kisaawe blaza atawo wabadde wabi sajja beeyongedde obungi ninga era batiisatiisa naye nze kyennyongera okunenyamu abo abajja ati tebakozesa bayuuti babaleke afande Damulira kyakola kibi nnyo bayuuti tabakozesa nsobi kuba gye biggweera mu magye omwana waaba abadde akanoonyamu ng'akagobamu kale newankubadde ogamba omusonyiye nti abadde omugyeko fayiro ze abadde mubbi omuyigirize emmundu omwadde ekyambalo ajja kuwe bayuuti banne abali ku mulimu omutuufu ate nga naye akimanyi ffe kye tukola abayuuti bakimanyi ffe kye tukola si tetuzi mu kuzza misango okulwanirira ensi yo yuti yenna ng'oli eyo olwanirira ensi yo tolina musango na gumu okwambala uniform eyo ovulo tolina musango na gumu ffe tetulina musango na gumu gwe tukola. Mutuuka Kawempe ku kisaawe mugenda ku stage president ng'ayogera bulungi. Nalaba gundi nga zze Hightower ogambye nti okugulu bakumenyera wali eri nga makava ku kitebe embeera nga bwonyumiza ate abatuuka kaati n'okugulu okumenyese kigere kimenyese okutuuka ku kisaawe Hightower kombadde sikagambye Hightower atusanga tuli mu jjaamu awo poliisi etuyimiriza
yajja addukanga n'okugulu kwe ngajira ku bigere ajja addukanga abasajja bakyamugoba bali ku piki abajjaati ne poliisi Katonda bamuyamba n'atusanga bulungi n'ayingira emmotoka kanso n'amukavalinga n'ayingira emmotoka ya kanso kuba mission gye baali balina ndooza nga baagala muttirawo baguze obujulizi kibe bamumenye segeera ne Katonda mulungi nnyo yamuwonya ne tuyingira naye ne tumuvinga ni kati kutuwa ku kisaawa awo tewabaddewo firimu etiisa nje si kubeerawo nga bulijjo we bakola ebintu byabwe kututiisatiisa kubanga nalabakaawo nga embeera ekyagenda mu maaso ndoza ne president naye yali anaatira okwogeraawo agenda okukola nga bagamba nti temudduka temugeza nemudduka nga bagamba abantu mbeera ki eyaliwo awo eri omuntu ataliwo ku kisaawe embeera eyaliwo omusajja omu yali muleeya nera nga omanyi kati bano ekibaluma nti piki ne webe eweddemu amafuta tebamanya bagamba ani abawa amafuta sente ziba zaffe ku kabiri abiri obo sente bwe tuba nabo butonotono ezo sente zaffe fa bateekamu amafuta ne beewuunya emmotoka ne beefunya accident emmotoka bagikanika batya twagala Kyagulanyi teri asobola kutujja ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bob Wine president wa ggwanga lino Uganda nze twinte wolia teri asobola kunkyaya Bobby ne woba ofoota ne wojja n'amajaago kaze kankubulireko omuntu ow'ekisiraani n'omusanga ng'alina ssente empitirivu ne n'osanga omunaku ng'alina lwasa ow'ekisiraani ng'oli mugaga ng'ompaka kadde oba ompa obukadde butaano ng'ono omwavu ampaawo lwasa ngenda n'owoolwasa dani ugenda n'ow'ekisiraani kuba kati wasuubira nti Museveni sente ze za mukisa manyi waliwo sitaani omutuufu akuwa obugaga n'amala n'abukujjako ate nsaba n'abasezi batuyambe batululire ku oyo omwami abasezi bwe baba gye bali nga byaddala abasezi gye bali bamulye bamutemeteme bamulireko muwogo ate Museveni ayinza okufa ne bamuziika n'azuukira ng'ayitidde Kenya n'akomawo era n'atubonyabonya mu ggwanga lyaffe Uganda singa abasezi gye bali nga byaddala gye bali abasezi bamulye kuba wanaafa ne bamuziika ayinza okuddamu n'azuukira oyo gwolaba oyo mwami Museveni oba bituufu bajjajja bye batugambanga nti yali afuuka kapa afuuka pusi afuuka simanyi entula oba byali bituufu kakitegeeza webanga byali bituufu webanga byali bituufu mwami Mayanja ebanga byali bituufu kitegeeza ne abasezi gye bali kati webanga tebyali bituufu kitegeeza n'abasezi tebaliiyo nyawo wonna awo ekaze ku kisaawe twatambula bulungi kitegeeza abasajja bali tebaagala pulezidenti waffe genda kuwa maanyi na lukoola mu kukomawo embeera yali etya mumaliriza laale mbeera wano wonna mu kufuluma twafuluma era nga bateekawo embeera naye ng'era tetiisa nnyo kubanza obuvumu bwendiko teri mbeera entiisa tewali mbeera ekutiisa tewali mbeera entiisa gwe embeera gy'olaba gy'otya ennyo ate nze kiringa we naalinnya ku muti nga waliyo ffene serebera nenjuza buyuza nendya ffene wange oyo nenzika ku muti nga gwe abadde agamba ku muti guliko ennumba sijja kulinnyayo nze ninnye ne mulya ffene nenvaayo kati awo embeera teyaliiwo y'amaanyi tuyitawo bulungi tutuuka Empereerwe tufuluma Empereerwe twakava ku mafuta kino kiddako Mambogo eky'ettaka awo embeera ate we yatabukira nga mukomawo nga tutwala president ewaka amakaage tumutuuse ng'ali safe kuba nze wemba ngamba nti ompadde order nti kuuma president oba ngambye mukuuma paka kuwulira bubi kuba mba njagala abeere safe saagala newe kiba kikuta kyali envu saagala akirinnyeko agwe
bakuba tear gas ne bakuba kibooko nga mukomawo nga tutwala president emagere ono lotukira tunatero tuke Ssekanyonyi era mwasanga bajjati mwasanga ba military polisi ya bulijjo twasanga polisi ya bulijjo ate yo polisi ngeraga ye eri mu fiya ya maanyi nnyo kiri kati kankulogezeeko kulageko nti twabeeranga nnyawo mu ghetto omusajja nanga alina ekivulu polisi erina ebivulu nenge eyagala tutwale ffe bageto yuti tuyambeko abaana tuyambeko polisi okwata ababbi nga baagala ffe abayaaye tukwate babbe bannaffe esegeera tukwate bayaaye bannaffe nga nze nina okukola ennyo nkakase polisi nti nze nkwata omuyaaye kati ne polisi eriwe yabadde eyagala kakakasa nti mwabajjaati mwe muli biwero osegeera ne batukuba tear gas nasisa omukka omanyi simanyi oba wali owuzeeko bangamba we wamwe walingawo ebidiba nga mumanyi oyitamu mukasana ne muwuga tubigwamu mu musana nga guno kati nange bakubye tear gas nensika omukka ngaonala breathe in nensika omukka kuyita kubbira nembira mu mukka ogwo gwa tear gas naye nga tusigaddewoko abajasi tulinga basatu besajja kwogera mannya bafuutu soja tusigaddeko basatu kuba nina okukakasa nti president ali safe netusigalako musirikale najja ayagala kunkuba nemugana ne mwana obadde ekinze nkuuma pulezidenti wange gwamukuuma oyagala onkuba enveewo omutte sirikale mayinja n'atambula n'agenda n'agwa kuba bwe bajja ne mutandika osaasaana kivola pulezidenti atugamba tetudduka wabula we tudduka tubawa amaanyi wabula singa tusigalawo bulaza tebalina kye basobola tukola kuba ojja kuba kyali wange mulabe ng'afa oba onkyajinze goza mba nzizaako kinga okubya ettaano wange agudde anogosi asise omukka afudde goza oba onteekamu ki kati nze nalemeddewo ne ŋŋamba kale abakwate n'ettaano wange ono gwe ndi naye ku nkata tulabe batusigaddewo aba babiri ne ŋŋamba kale bamutte ndabe nabo balabe kyenzizaako bino tetubikola nti oba twewaana tukola kituufu kiteekeddwa kukola oba Museveni yamanyi kituufu oba ye tayagala nnyo muntu naye kennyini tayagala muntu alya mu lulime ne muluzise kuba kimanyi omuntu alya mu lulime ne muluzise leero wonompa miliyoni 5 oli najja nga mpa miliyoni 10 kitegeeza ow'ettaano gwe mba ngenda kulyawo kati ebibalumya omutwe ti Bobi tatuwa ssente nate tumubeereramu tatuwadde sente tumwagala nga kyali waffe kuba ebirowoozo byalina bikonekitinga n'ebirowoozo byaffe ffe betulina batukuumira mu mbeera ey'okubayala basegeera bageto yuti tetuli babbi ebabula enfaanana yaffe bebalaga nti ffe tuli bayaaye embeera gye batuteekamu kuba naffe tuli bantu tutegeera tulowooza nga bo we balowooza buno busuuti si bwambadde nti jasi njagala waliwo ekinsika sajja bagamba twintewoli yaŋŋambe ŋŋenda kubira posita onaleba omutaano wange weeyo Kasanda we Kasanda yagambye agenda kubira posita zaaki kwesimbawo ku bwaki ero sifiri makindye tu ne mugamba kale oba ogambe muzeeyi kanyambale naye era bino boys ffe tetwabimanyiira ebintu by'amasuuti kuba omuntu ow'essuuti mu ghetto yajjanga balinga babbi mwana ayagala tugende tukole mission ze agira amasuuti bulungi yagala botwa ku mission ze kola bikyalo abasajja abo batukyaya nnyo amasuuti era nga nze ow'essuuti mbamanyi honorable fenga n'emboozi mu ghetto eya politics tetusobola ginyumyako
emboozi ya ghetto nga tosobola wulira mu politics. Yes. Ngero onyumya ne muno noga ne mwana akasajja ako mwana storage nga kalabisiza BSJ lwaki balabisiza Bobi waffe mu Arua odogo tano nagamba mwana emboozi ya politics giri ekiwanyi fala bajja tumazaayo ne kale saawa eno Kyagulanyi yatuyamba Bobi yatuyamba 5 yalinga onogamba abalokole balina essuubi erigamba Yesu anaatera okudda ffe kati twalaba Yesu waffe mukukola wano parade wano waliko ku parade ku olwo parade naliwo parade eyo yatandika etya kubanga parade nayo yogeza abantu ebigambo ebiwanvu mugitandika mutya ku olwo parade nawe just yali birthday birthday ya president parade tebalina na jitya nnyo kuba parade buli omu agikola kampuni zonna nga zi briefinga abakozi baazo bakola parade niwe ba kampuni ya Mukwano niwe ba kampuni ya nti abakozi bano balayininga ne bayimirira bakama baabwe ne boogera nabo yaman neto jagamba nti ekibiina ekiri mu mateeka ekyabwabufuzi bibakola byabufuzi tebirina we bikwatagana n'amagye bugamba otya nti uniform zamwe za magye oshegeera gwe nova n'ogamba nti ayo uniform yaffe ya UPDF gwengani nga n'ekitongole kya Electoral Commission tekinabavayo complaininga kweyo ataya tikigambe eyo uniform kala gye mwambala ya magye kala myufu eriruddawa mu magye kale ya red baleti bagamba mbu zaabwe anti bagamba nti entunga y'ebyambalo efaananyize ebyabwe ebyamagye mubere bako nezicepe kuno enkofiira eringa eyabifaananyize yabwe mu shape yabwe kati baba scout babagambe ki omuscout bamugambe ki ekigambo ky'obuscout kifaananira wa ne UPDF tewali omwana w'essomero waliwo uniform ezifaanana ez'amagye nina essomero lye twasomerako liri awo Kiteetika Gayaza Road ku Mbuzi Wowetera baliyita comprehensive lya secondary bambala ame green yo nga tebavangayo livunaana likuba mu ngate police abamagye bambala ame green tulina n'essomero wane Kibuye primary uniform ya red kapere wa red nga tebavangayo kuvunaana ssomero eryo masomero mangi osegeera abasikautu bonga tebavangayo bavunaana era kino ekibiina ky'ebyobufuzi ekitalina nakikwatagana n'amagye ate nga politics ate bakirize bagane politics yasobola otereza lino eggwanga tebalowooza nti bagenda kukuba abantu amasasi Bobi tabeerangako na kirowoozo kyakugamba nti tuleete mundu tulwanegane ne bano abasajja babuuza ekibuuzo nga ne ansa bagimanyi bo bennyini kuba Bobi yabagamba bulijjo wano mu video ku kamera nabagamba ekyama kyenina kujjako Mwami Museveni kyekyama kati bo balowooza byamaki n'okujja mukolere idi ku kitebe mutwale amasimu ga president gago yaga tracking kubanya bano babbi bafu ate n'ekitongole kya gundi ky'amasannyalaze nakyo kyetagako question mark abajja ati obuyinza babujjewo obukwata solido z'amasannyalaze ezawa zibatukubisiza osegeera tosobola kubba simu ya president kuba jateekamu bakugambe notification code bajiweereza Mwami Honorable Mwami Kyagulanyi okujja mu password kujja mu password era ajja kugamba kati gwo mubbi ate gwampereza nkutegeremu verification code oggulewo kuba simu baji president ya tracking esimu ze zonna nga ziri naggulu kikiriza omubbi omusiru bagamba omwenzi omusiru ayenda ku lusebe esimu za president bazitwala batya bamenya bakola raid ne bamenya omwana yali azirese mu office esimu ze tatambula nazo azireka mu office era president ajja eza office zibeera awo zikola mirimu
Osegeera ne bakwata omwana akuuma ku kitebe ne bamutuuza wansi ne bajja n'abayaaye ne bakyambuwa buli woofiisi ne bakoonakona ekisenge bamanyi kya plywood bayuze nako ka woofiisi kaluma mwami Museveni eyo woofiisi emulumira ddala kuba bwebbanga lye babeeredde mu ggwanga nga babbalina eggwanga tebalina woofiisi bwebbanga ly'ofugidde n'oba nga tolina woofiisi ya kibiina ky'NRM ne mu bbanga lya myaka 4-5 woofiisi eyo ebaluma. Ebigambo bino ebyogeddwa okuva paledi lwe yabeerawo tuyitisiza mwami Muhoozi General Muhoozi byazawandiika nga gamba nti mwabambala zi uniform mujja kumugwako era nga atekamu n'ekisi nga bajja kubatta biki bwe bityo byonna nga gwe warrior tebikutiisa? Ate lwaki bintiisa nti okwambala ovulo ogenda kunsalako omutwe alimba tosobola kugamba nti kwambala nze ekintu kyenjagala olugoye lwenjagala ogenda kunsalako omutwe kiringa mubbi kujja asanze oyanisa olugoye lwa bbeeyi wakalugula nalubba ku waya kati waliwo enjawulo n'oyo omusajja ate era tetujja munenya nnyo munnange oyo mwami tetujja munenya nnyo kuba bamugambako nomugambako nti nywa mwezi Nairo 3 owumulemu yagenda ku Twitter n'agamba n'awandiika tata ngambe tusobola okuba Nairobi mu nnaku 3 ninga mugambe kunywa za Nairo 3 kati bikyatukanga kaba oluusi n'embeera zo zennyini ziragirawo nti gwe tolina kyoli ate Muhoozi yeebaze nnyo na taata we okumuwa ekyo ekifo yali amuyamba Bisegeera taata we tayagala aziike mutabani we taata we ayagala mutabani gw'abanziika akusevinze akujja mu politics g'ogambe nti oyagala kwesimbawo taata we naye sifala Bisegeera abamuwadde ofiisi alya kute manyi David Utara ina akayimba akagamba balabe bange bakuse babongote kati kataka kayimba kakono oyo mwami nti gwe nkuwadde no office lya buli kimu obwegere ne bano weesonyiwewo kuba yalangira nti ajja kuwa president yali entuuko ye yogenda mu ggulu okuva lwe yalangirira jamani kwa mulimu bali ba jeshi bafanya fujo uone nga ye tojja mugamba kubira oyo omwana saluti agimukubira ngani barasobola omwana gwe baleze 2020 mukaga gye tulaga tuli mu kaluke kawempe ebibaddewo byonna birabiseeko ebibaddewo byonna tubirabye 2026 tugenda mu kalulu ka bonna bino tebibakanga ngamwe bafotosoje ebirwe sawa zino ebyo tebina bitukanga ne gye tuvudde yonna kadate kiringa wona ogamba nti interview yo okugenda mu P6 bagenda kuwayo olupapula lwa P5 olukole kati eri campaign gye twayitamu eyo training gye twayitamu tibo baali balowooza batunyigiriza batukyayisa Bobby balinga batucharginga obucharginzi kiringa power bank oyagala ogicharging ejjule ogikozese ng'olina olugendo lw'ogendamu olwewala kati manya batucharginga olugendo olutuufu lwe batwagalako lwe tuba tugendamu lwe luno lw'Uganda 2026 nti awo wonna tewali kigenda tutiisa nze nga nze futu soja sinaba kutyako wadde n'akettondo nze ndi mugumu nze omulimu gwange kutwala
kukuuma president Robert Kyagulanyi Ssentamu kutuusayo fulaga giwanikayo waggulu ku lusozi. Kiringa yo twalinga mu kudduka emisinde nti olumu akati duko kakwasa oli. Naffe we tuli tetulina kyali waffe agenda tukola ki okutuwanikirayo fulaga. Olina famire yo bwewegatta ku Kyagulanyi okulwanirira enkyukakyuka bakkiriziganya naawe kubanga abamu batiisibwa bakayana bagamba mwana gwe lwaki ogenda mu ebyo ne bagamba mama mpozi namugamba mama mpozi nina emyaka emeka nagamba osukka emyaka 18 ne mugamba mama anso gyogedde leka ngende nzanye pati yange tata waba yalwana n'abaako wakoma nange kantandikiraawo. Mama era namulaba mu busungu obungi mu nnyike nnyingi nange nenfuna muli mu mutima neŋŋamba ne mwana mami wange mwagala nnyo naye nga bwe bagamba nti era omanyife we tuba tusiba mu kisibo bagamba kyosinga okwagala kyolina owaayo. Mama wange mwagala nnyo 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 ne mama nsaba nzikirize era ne wemba nga ntambula essaala jampa tampanga essaala embi kuba embeera gye tulimu politics gwe tulimu yagenda okutereza lino eggwanga. Bobi Wine gwe tuliko Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa Uganda yawangula ne bamubba akalulu yagenda otereza lino eggwanga kuba nze Museveni nkimanya nziba naakazuukuka bwebuuza nziba atya eddagala ly'amannyo lyenteeka Kasenya aba atandikiddewo okwo nga naakazuuka weeba ati amazzi genkozesa oba wakazuukuka bwoti natandikirawo okunziba buli lunaku anziba ssente ziwera paka luddamu okwebaka yamaani kati gwe kuwamu akafaanani okubanga Mayanja walyanga ku kyennyanja kiro y'empuuto esawo eno ya mitwalo 2 osegeera ennyanja Nalubaale y'abajjajjaffe bagikyusa n'erinnya batudongowaze. Nalaba awo omugundi mu kayimba ka Ssebata nakawulira waliwo akayimba ka Ssebata akagamba nti nno nti yali mujja na mujja teyali mujja na mujja naye omukazi munne yali amuleetedde olugambo lwa bbaawe kati ng'amubuuza nti naye wafumbye eki kayaga nti omwami zaabuze leero waliwo mpuuta kitegeeza nti empuuta yali yalayisi nnyo empuuta kugamba okulya empuuta obanga kugamba alemeddwamu ko kwolwo naye kati bakulaga nti empuuta ate kati bwoba otago giryako yabuwanana okugjayo looni kati wali ogenzeko e Dubai situkangayo abantu abafunye omukisa ne bagendako mu nsi z'Abawarabu ezo ziraba ebijanjalo babiseera nnyo okusinga enkoko babiseera nnyo naye kati wano enkoko kyaliwo yagikuwanga na buwi ogenze mu kyalo omulabako n'akuwa enkoko n'agamba abaana mugobeyo enkoko mugiwe Mayanja agende awutemu kasupu ne mukyala we Kampala naye kati essaawa eno okisangawo terayinza kuwa nkoko ye oba essuubi alirinamu ggwe ave e Kampala wabula bannangedde abantu twagendanga mu kyalo nga muzeeyi kumpi family ezimu wagenza okubabuuzaako nga bamuwa enkoko kati nze kakubuuseeyo kamu naye kati oli okuwa enkoko mu kyalo eyo okimanye ennyanja bagisalamu nadda poloti obwo obutimba bwonna babwokya kati omuzadde omu waba alina abaana 6 abaana abo 6 nga abaana 3 bali ku university abaana 2 bali ku university omwana omu atula senior 6 bana abalala 3 bali mu primary obutimba bwoyokyezza nga mabadajja fees awerera abaana golooza oba omutumye kolaki kakweyo n'ekyokulabirako ekirala tesaawa eno ababooda piki z'Esalaama bazikwatira ku Saaya Queen eziva Entebbe bazikwatira ku Saaya Queen eziva Egaba bazikwatira ku Saaya Queen zonna bazirinda awo naye nga buli boda egenda ovaayo esasula emitwalo 10 ku poliisi golooza ezo ssente mmeka z'ababbye nga tete zigenda ku mbalirira y'eggwanga
oba mu ggwanika ly'eggwanga. Ati nze nkulaga obubbi wawe buli ng'ate tobulaba. Era yuti yenna asobola okulya ekikomando n'anywa n'akananasi ka 5 n'alaga nti mumativu nnyo. Kyokka nga ssente z'ava okulya atunze kiro obanga mmeka ez'ebicupa. N'ekirala nga mpitirivu kiro nga kiro mpitirivu nyine nga zifanyamo obusente butono. Kiro roza yammeka ebicupa. Kati oganye olinnya boda ya 2 otambudde okuva e Gayaza paka Makindi, oganye olinnya taxi ya 10 oba boda ya 2 naye otuuse enjala ekuluma naye nga nebyogenda olya bisuka mu mwezi 12,000 zewa savings gozanya abba sente ezo. N'ababoda munongo otunula mundu 5 bakute boda 10 mulyawo mwenna mwezinzeemu emikono mutunula babula mugambe nti ekimala kimala omutembe yajja kwegattako oli atumalirize sho nate nga ne bambega bangi njagala ngamba Bannayuganda abali mu Kampala nga tumaliriza ti bafuutu soja bakyali bange oba bavubuka bannange mwenna weziweranga ssaawa 3 ez'ekiro beeramu n'ebbiri za boda beeramu n'ebbiri za boda zikubeeremu kuba bagenda kukwata abavubuka bangi babatwale babakozesa ensobi ng'eno gye bali mukozesa bano abaana be bayambaziza yunifoomu za jaati. Tweyanziza nnyo tweyanzeege ku mbozi mu UG ne ku trendi bigambo byebyo ebyonaku olwo tuba tulina embeera eyaliwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP bwe yali ng'agenda e Kawempe ku laali ya Nalukoole embeera eyaliwo awo gye tuba tutunuulira era nga mbadde n'omukulu Trinity Warrior omu ku bafuutu soja era babeera ku side ya Kyagulanyi side awo. Tunyumirize embeera nga byonna okutusigira ekifaananyi nga bwe twogedde. Kkiriza tukulekere wano sebe tukwagaliza birungi byereere era ne bannamakindi nga bwe bakusabye enteekateeka omutonzi waffe yasalawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine president wa Uganda wanaasalawo nampa kaadi nja kujja naye waba tagimpadde sisobola kujja kuyeekera gwagiwadde bannamakindi ekyo nsaba busabi abanjagala ennyo we batampa kaadi sijja era bakyali bange abansuddira ne muŋŋamba awo gosobola okwesimbawo obeera ku Kyagulanyi we batampa kaadi sobola kujja kuba nze ngoberera protocol w'ekitebe ekya National Unity Platform. Nsigadde nze 20 Warrior Ghetto Warrior representing Ghetto System Kyaze Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale.